Basically, I think that was meant to be. Kiyambye ebintu bingi. Twetegedde era netumanye omwana agenda kusoma ate nekibadde kitusika netwanga kitono mukiri. Amwagaliza bulungi yayagala kumanya omwana bamutwala wani agenda omusigaza ani amulina. Simple as that. Omuntu gwokuze naye kumpi emyaka 5 gwamutwala omutwala. Teyategeeza mbu ate ye bo bagende oba mbu munene naye yagala ku meeting abatwala Ogudo ali mikono mituufu mutadde mu kataalo omwana akyalina emyaka egitatu ambuka 10 ani agenda okuba naye. To an extent mu yaŋŋambye olaba nze simanyi na kumanya Kampala Parents yekola ki gyeri. So it was just a misunderstanding naye buli omu na blowing ekikye ate buli omu alina engeri gyategeera ebintu toyinza kutegeerera buli omu. So kati mwababiri abakirimu ne mutuula ne mwogera ne mukimala alinga mwana amina katakimeti nga tuvudde mu bino ebyamawulire ebikibiki akuze naye omulabira ddala kuba newe naliyo amulinako amwagala ebyaddala ebitali bya ndongo bya showbiz ate n'abagamba bazadde b'omwana engeri gye bamulaba mu kamera balooza omwana ayingiza ssente omwana tanatandika kuyingiza ebintu nagenza okuzuula taata naye yazze kubala yalooza omwana Sudiru agenda muwa miliyoni 10 oba simanyi n'enju simanyi n'emmotoka kali kitegeeza to one point ali nebadde mutuufu agadinga mwana bwe mumutwala nga mwagala mukozesa simanyi ate oba muyimbisoba bw'aba essomero lyomutwalako talimanyi lwaki ate tugamba agende gyatamanyi gyatakonkonya kusaba si mu bubi naye mujje mu ŋŋamba essomero liri wano omwana nkuleke mutwala buli institute ebaako n'omwogezi kubanga naye aga amasomero Kampala Parents Victoria gasudiyo naye tumulaba ng'avaayo Kampala Parents yalagiibu tumulaba ng'ayogera so tugenda kukwasa ayogerera essomero eryo batuule ku mmeeza bali akamere Ogudo alien basatu bokka omwana agenda kusomera wano ajja kuddanga eno ajja kuddanga eri nafaananye nga mafia kubanga buli omu amugamba baana batwegudde buli omu agamba katama tayinza kwa Victoria University nga talidde balina okuba nga bamutemedde okitegeera bamuwadde yalidde ate nga nze ndikwala ali nga nze infact nesinje nasobola okuya alien twali happy ne mugamba omwana Katonda atutadde nagamba aboyi waba bagenda musowera ki naye ndowooza the last call we hanging up mumuleka abadde bulungi nze nakitwalanga agaanye si kutya si kine nange eriwe bambuza baŋŋambye nga nze nkola reported speech nga bw'okiŋŋambye bwe nkize eno nga bw'okiŋŋambye bwe nkize eno kati ate kyembadde kinasinza okuzuula ekisanzira okunnuma emptiness eyo alien yakikabalanyidde omwana oyo abadde taata okusukka emyaka 8 ono taata bagambye bamulekerawo nga emyezi emeka tebamanya kati ono muganda w'omwana yazzaawo nga yagala kaaba nagamba tutulabye taata waffe emyaka emeka twaffe twamwekanze ku TV essimu tetulina tetumanyi na gyabadde kati already naawe oba alien ng'olaba taata oli atabaddewo emyaka 6 yali ku TV yasaba omwana ogattaki omuwaayo kiba kitegeeza katamba ne taata mulinakyo mukola ki kubanga n'abaana bagambye nze aleese taata nze taata n'omusasi namba n'amawulire ne baŋŋamba tutwale gye baagaba basale poliisi etugambye bo baali bagenze dda ku poliisi etugambye mututwale baabawa basale bakituwe mu buwandiiko buki bamuwadde basale era ababadde ku live alien yabagambye kale twamufudde bizinesi ayimbawa bamusasulawa infact omwana agamba omwana yayagala na bikonde ebyokuyimba bapanga balinawo studio yatera bimuteekamu ne kati lwakubanga limelight eno kiringa muntu gamba mundi mwavu niwemba landlord yambanja bagamba katamba yaganye buganyi kusasula landlord yokola ki oyogera naye sikolera Victoria University sijogerera sinaayo omulimu sinaayo wadde 10 kye baali bampadde omulimu gwe nnina ne Victoria University gwa Shiba Seed. The good thing is enemboozi ndowooza enkya tugenda kufuna omuntu ku Victoria batuline alien ne Ogudo ne private place alien kyayagala omwana wa muyita kana mwana we kyakyusa ali bulungi olaba yagambye statement ono omwana ayina empaka tubola nga nayita ne muganda kubanga nze nange oluusi kati ani omwana wasigira alien empaka aba nampaka kati ye muntu agambugenda muteeka mu environment kyeyo anajaayo anafuna kyayagala kubanga omuntu wagamba Tiffany
ni ebintu bya parking abana ngagenda kusomera abana beyo bamanyi bajja kuba mu pizza hamburger inagatta omwana wange tumamutayo ne mulabisa bo adinga pe bintu byayagala tebibambo agana agamba mujja wano but is it the better oba mugenda mukozesa bulangu bwa Victoria University mufune sente mwe bakati oba mwagala mumpambako taata mutwale wa taata gwe najje gona yamugulako emyaka 6 oba ekisoka mwe